Coming up on Uganda-Pr. Alo musubi Bujingo nze bulumulaba nkaaba. Lwempulira abogera pastor wange oyo nkaaba. Iye chechi bukali. Ne bannabbi b'obulimba bajja ne lisiti y'abannabbi b'obulimba. Nkiddemu bannabbi ab'obulimba batambula ne lisiti y'abannabbi ab'obulimba so musobole okubeerabira. Abalala babulira Kristo lwabujja n'okuyomba. Nze kwebyo ndi mujulizo omulamu. Nsobola okukakasa nti abasumba ba kuno balinga enswa y'okumwezi nga benjeera bwenjeezi. Ng'obeera mu kkanisa nga tomanyi na musumba wayo bw'afaanana, ng'abeera bweru throughout. Bwe baawuliranga Mukama mpise mu kibuga ate nga kikutte ne bakkakkana ne bakomawo ne batandika enjiri ey'obujja n'okuyomba. N'ebyamubaako bye saagala kuyingiramu kuba gy'okoma obutabeera ku mulimu gwe baakuwa oyiga emize. Nkuddiremu gy'okoma obutabeera ku mirimu gye baakuwa oyiga emize. Yerusatu olwana ki? Balo yalonda ddo batalondanga. Ajja kuddamu nti bulungi kwefaako naye ng'ayambadde mini nga mukazi mukulu. Mukyala musuma n'ojjanga bw'oba onooyambala engoye ate obikaako akatambaala. Bwe ziba zaabadde zimala ate akatambaala kaaki. Kakati Bujingo ekimuyomba ne Jesca ki? Kuba yabuuliriranga abantu banaye temugenda wabubu temuwerekera nsamba omwani agenda gi muwerekere wagirira ku mudaala gwe kiki kutwali bali abaana be bali bweru basogoli buli kino naye ye batuuka ogenda mu kooti luli musango gwa Bayibuli yagenda n'abantu. Uganda-Pr. Bannayuganda bali ku mukutu ogwa Uganda-Pr mbaaniriza nnyo nate olunaku luno olwaleero abatulabira amawanga agatali gamu abali mu diaspora abagenda okukola ensimbi bankuba kyeyo sako nammwe abali mu ggwanga Uganda bategeera olulimi luno. Nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala nyongera okujjukiza nti gwe yeetaaga okugonjoola ebizibu by'amaka bikulemeddeko n'ebizibu by'ensimbi weetaaga okugenda okukuba ekyeyo oba eyo gye watuuka ensimbi zeesibye ziganye byonna ebizibu by'olina ojja kwekwata Haj Haruna Sekyondwa ono naasangibwa Jinja Road oba ng'ogenda embikko obusanga Nakibizi. Osobola okuya ku nnamba z'essimu ezo osobola okubeera nga mukwatagana ate muwuliziganye musobola okubeera nga mukwatagana mu nsonga ez'ebintu ebitali bimu akulombereddwa egenda okukyusa obulamu bwo saako n'okutereza amakaago okutereza ebyenfuna byo okutereza ebyemirimu n'ekizibu kyonna ky'olina endwadde ezitategeerekeka osobola okubeera nga okwatagana naye okubeera nga ate otereza obulamu bwo era bwatu katugende buterevu mu programu ey'olwaleero ate tulabe biki bye tugenda okwogera ku ggwanga Uganda ebigenda okutereza eggwanga Uganda ey'enkya. Ndi ne Uncle Bin Fahad Kawoya omuvuzi Ekirala obuzibu kibuuka n'ogenda ku kirala genda gye banzaala gye banziika abantu babuulire. Ndi n'omuvuzi wa piki. Olwaleero tukomyewo nate tugenda kubeera nga twogera ku nsonga ze tusuubira nti mu maaso eyo Bannaye mbeegalidde kano mukantere ku TikTok. Omaawo. Wagambye mu programu gye twamaliriza nti musumba Bujingo waali kati level gye yazzeeko Susan Makula amutadde ku level ey'okubeera nga agenda kubeera musumba wa TikTok actor oba social media actor. Oli otya? Tutyo keesa lukyampa kugwa jjo. Eteba luli wagenza olaamye mu eri video yawedde wagenza olaamye. Anzika mu Kiganda kalamba ekase bwembe mu Ttuba. Mulambo gwa gwina ku 3 ku nsi. Olumbe lwange okulwabya ngana mala emyezi 9. Mugenda kunsimbira emiti egi. Omusizi omutuba n'omukokoowe. Omukokoowe muteekeko lubowa. Ku mulambo ku ntaana yange mwalirire nga kessa isetete. Bwefaaga temunzikanga mu kesi sirabanga omunaddiini yenna ajja okunsabira nga nfudde. Munzikanga mu mbugo zokka.
zokka asamu nyamba ze kanzu yange nga muteka mu mbugo omwana wange tansikiranga omwana alimpitanga jjajje yali nsikira lwaki obyogera ebyo tetuli safe lwaki kyekyaga nti toli safe bulijjo nga oyogera n'oba safe mbadde nali siri safe ngera simanyi wali abavayoko ne bakutiisatiisa abantu laba abakuba amasasi abalina emmundu kati olwonzi atalina okulu katumba amala yakawona amasasi kati olwonzi atalina wadde akasaale we twakomye wali ng'ogamba mbu omukulu yasitula famire asi famire yasitula abakozi bazibula atudde n'abatwala ewaka otwale tetubuuseewo baba tulina obbawo ekigenda awe twakoma we twakomye nga olina mukulamu mbulidde ekikulaamisa ekya lwaki olaama bwotyo era lwaki olaama essaawa eno asitula ttiimu agitwala zibula atudde kiki ekyakusiibisizza no kiraka abakulu bazze si gwaliwo bawe ku ssente abakulu muddeeyo bawe transport abakulu temutumanyiira bafunire safe board baddeyo waliwo maneja wa weevu nkutumiddeko nnyo taata maneja wa weevu egundi eno empya yazze jangu tulabe nga tukwatagane tulange egundi yaffe eyo ya weevu ogimanyibeera n'abanene essaawa eno etambuza ssente zo ziba zizo ziba safe naye jangu tulange jatunyumye omukulu Angelo the twins wa Majestic atimba omukolo yatimba omukolo guli yatimba guli omukolo ogegwanwa omukolo ogegwanwa bagade ogwentebe ogwawa ogwali okutali ogwasooka twajali ebiri ntebe nene naguli okutamanyikirwe gye gwali yakolamu kusajja wa maanyi anja ya twins bambi wa Majestic webale kutimba mwenna abakolera ku kisa kya Maria mbabuuzaako abakolera ku Galilaya Gazandi William yonna actually abantu abali entebe mu kitoola awo bambi tubabuuzaako nnyo ekiwosimba bodawo nga tobabuuzizaako nja kuddira bitali bya makulu siba makulu abantu abali ebweru w'eggwanga Germany Iceland Slovakia Madagascar baita batya magana yes church magana mwenna mbabuuzaako nnyo abantu abali e Bungereza abantu abali mu America waliwo mukwano gwange nakawesi oli sadi ze California newazze kutumira gundi ke kakisa kenfunye nyinza okuddanga mu nsi byakaba mbabuuzaako mwenna bambi abali mu ggwanga Uganda Kisaasi Ntinda bwe bajja Kannabulemu bali eruweero abali eggulu abali erira Kamudiini Aluwa Kitugumu sadi ze Padder kyalina omusajja ekikomenda ekisibisa gundi masannyalaze abali Padder Otiema Bay abali sadi ze ne 40 Otiema Bay Manachi Otiema Bay oli bulungi Otiema Manachi siri bulungi bali sadi ze ne 40 bakiki babugori mugamba ki babwojo abatolo bonna n'abanyolo abasoga mukuba kimuno nange nzira nsonga tugende mu program abaganda eradde abazungu morning good morning how are you Baswahili habari siku ya leo jema wewe na YouTube channel subscribe ja kubanga ebyamaanyi nebigiza tubikutuusaako wano wetugenda kati omuzungu agamba tulala tugenda kufa tewebaka twobulwa tulo nze nkwagala in fact nkwagalanga malaya bwato bwali Susan wummula nkwagala n'omutima gwange gwonna nkwagala n'obulamu bwange bwonna nkwagalanga bwoli buli kye bakuyita kye kikunjagaza nkwagalira ddala
Ateze manyidwa abamanyi bamanyi. Nze sirina byenkweka mabega. Kyemba ntadde musana kyekyo kyenjogedde kyekyo. Susan nkwagala. Soko muzaa. Waliwo olabika tokitegedde. Ali musango. Nojja kitegeera mpola mpola. With the time I will show you that I love you. Owulira yembata yamweganye kati ali mu kifuba kyo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Kale mu Uganda muno mulimu issue ez'amaanyi. Gy'okoma okwepanka n'ogaana okukkiriza weekanga oguza obubino obwa pulasitiika. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Bannange Katonda ayagala tukkirize alyoka atubulesinge. Eriyo abakazi nga bampi ebyaddala. Naye nga mu bumpi bwe Katonda yamuwa ayina kyayina ate abawavu kye batayina. Abasajja mwe bali mu kibuga. Basajja ba Katonda abali ab'amaanyi basigaza linnya Yesu yabavaako. Tebawulira. Balwana ntalo za mubiri. Abali balwana entalo ez'omwoyo. Batuuze enkiiko za mubiri. Abali batuuze enkiiko ez'omwoyo. Naye bali bakoze program nga weeyogerako. Naye oluzungu lwo balumasteringa kyova olaba. Waliwo enjawulo wakati w'okubeera n'amagezi n'okumanya oluzungu. Wakati ani ali mu. Eri abamanyi oluzungu ng'amagezi tebalina. Gamba tulwana entalo za mubiri kati. Waliwo enjawulo era wakati w'okuba ne Yesu n'okumwogera mu accent ennungi. Yes. Abaana mwe bali mu kibuga bavunda babonaabona. Bagenda balowooza nti gye balaze waliyo Yesu. Accent y'oluzungu nkambwe. Otuukayo nga mu kifo kya Yesu waliyo musiyazi. Tekitegeeza nti koowa. Ntegeeza gwe yagwa mu panchi. Wagwa mu mbi nga bwe boogera. Ogezezaako ku poliisi teryakuyamba. Ogezezaako ku palamenti teryakuyamba. Omusiyazi wa Uganda twenda gy'omuwaabira. Si mu Uganda mokka n'ebweru. Ensi balowooza nga yaabwe. Naye nga bw'omulaba ku TV, in the name of Jesus, ayogera n'ogamba n'endowooza Yesu mwali. Bw'otuukayo ogwa mu gaapu za kusiyaga. Ne bw'ogenda ku poliisi yawe teri ajja kukuyamba. Ekyo nkikubuulira amazima. Yes. N'olwekyo Yesu ali personal. Katonda Zai wango ye kubajje kubanga uyu muntu omwate otugambako government Uganda eri bulungi buli kimu kikola n'amateeka gakola ate gye batasamu wabira lwa etteeka erisinga gonna liri eri liganti mwagala ninga yaganti baba wa mateeka gonna nange mbawe etteeka eppya mwagala ninga naye nkugambye ne bana abasumba abanene ab'ebibuga bwe bakuŋŋaana ewamu tebakkiriza buli omu kubagabula mazzi bagamanyi nti oganywa n'ogenywera. Kyebakoma kuwala nanzenzekka nabo beewalana. Mukama waffe anaatera okudda nga tuli wakati mu mpalana. Mukama waffe anaatera okudda nga tuli wakati mu kuyomba. Soke tumuzeewo akati awo tujjawo. Kiki ekirwanya ebigenda maaso wakati wa Pastor Jesca Kayanja ne Susan Makula? Kiki gwe watusigidde ekifaananyi program esooka gye biva olutalo lwe tulaba luno eno kiki oba okulumbagana kiki? Camille ne Bebe Kulu ne Bob Wine bwe baali baagala ositula music industry ya Uganda omanyi kye baakolanga? Balwaniranga mabaala bastandinga ng'obumodi balwanirenga mabaala. Music akole ki? Batekangawo stunts okulwanagana okwo. Ya music yamaana akola ki? Kakati eddiini y'abalokole eno abalokole bapasita naddala bapasita
okuweza omuntu omungi mu kyakiyo ina kuvuma ina kuvuma bw'otavuma abasumba mukyogamba zikanisa ezitajjuza tezivuma tezimanyi vuma lwakuba ate waliwo nezijjuza nga tezivuma nga kakande kimanyi kakande tavuma anti kimanyi njawo okubuuza yes anti yamanya weakness zaabwe onna oli mukulu waabwe musumba kayiwa tavuma naye ajjuza kayiwa omanyi gyekuma ebbanga okujjuza kati ali ku review zinabeerako ewaka iwe ekiro movernight twalimu abantu twali 8-9 nagamba jangu obwo obujulizi luli nakolanga ntya salina byamagero olulinga nkyani wamaanyi basumba bangi bajjuza tomugerwa owa eweno Uganda kasitotegera ekikwata obwongo bw'abantu obo balina abakazi Uganda nyangu okubbibwa naddala abakazi banga kizibu nnyo okusanga omusumba ayogera asabira abantu ekintu abanayuganda kibatali mu kuyaayaanira kubanga osanga omunayuganda n'omubuuzo yakola kinagamba njagala kugenda subula China kankutaasa omulambo gulemu okwogerwako ebigambo nga wano bungi bungi wa mulongo wano abaana bandawula Uganda nyangu kubbibwa ne Pastor Jesca wano wagwanidde okubeera ekitiibwa ekimuweebwa wano yandigwanidde okubaawo ate kati Bujjingo wano wakwonedde nti ali mu kuyomba n'abakazi kijjayo kiri nti abakazi tabawa bitiibwa kuba Jesca Kayanja yetavumye Bujjingo osobola okulaba Jesca Kayanja aliwo ali tavuma Bujjingo agamba ku mukyalo ono osobola okulaba mukyalawo nga bamuli bubi n'osirika gundi kati omulaba ayogera bimeka Kayanja wangi olutalo lw'abakyala babasumba nabaki abakyala babasumba kati ate ono kati alwana ntalo z'abakazi aliwa Bujjingo azeeyo kati atutola nti kati enjiri emukuba tetweyagala mulwana ntalo za mubiri kati ate yitalina ku mwoyo omuvuma ebizigo omwoyo gwerusa akebizigo tebannakawulira kamale mini kitegedde Bafilipi 1:15 abalala babulira Kristo lwabujja n'okuyomba abalala babulira Kristo lwabujja n'okuyomba era abalala babulira lwakisa eri ababulira enjiro lw'ekisa abalala bagibulira lwabujja n'okuyomba nze kwebyo ndi mujulizo omulamu nsobola okukakasa nti abasumba bakuno balinga enswa y'okumwezi nga benjeera bwenjeezi ng'obeera mu kkanisa nga tomanyi na musumba wayo bw'afaanana ng'abeera bweru throughout bwe baawuliranga mukama mpise mu kibuga ate nga kikutte ne bakkakkana ne bakomawo ne batandika enjiri ey'obujja n'okuyomba enjiri eno namubasebo ne bannyabo eyali tabeerera ddala mu Uganda n'ebyamubaako byesaagala kuyingiramu kuba gy'okoma obutabeera ku mulimu gwe baakuwa oyiga emize nkuddiremu gy'okoma obutabeera ku mirimu gye baakuwa oyiga emize sikategeddaako yali agamba Ssenyonga by'okunyonyi omanyi ate nabbi w'obulimba ayanguwa mangu okuyita bannaabalimba asobole okuwangula emitima gy'abantu bamwesige bw'obanga ogula ku muntu nga temunaba kukola ndagaano n'akugamba nti siyinza kubba ekigambo ky'okubba yakireze mu mboozi n'olwekyo mubbi oli mu kugula oli mu kubala ssente temunaba kukola bulungi ndagaano oli n'agamba nze sisobola kubba okubba kuzze kuti okutali mu mutima gwo
kakati naye bannabbi b'obulimba bajja ne lisiti y'abannabbi b'obulimba nkiddemu bannabbi ab'obulimba batambula ne lisiti y'abannabbi ab'obulimba so musobole okubeerabira naye ate bangu bakutegeera nabbi w'obulimba ayangubugamba yerusalemu olwana ki balo yalonda ddo batalondanga ajja kuddamu nti bulungi kwefaako naye ng'ayambadde mini nga mukazi mukulu mukyala musuma nojjanga bw'oba onooyambala engoye ate obikaako akatambaala bwe ziba zabadde zimala ate akatambaala kaaki wabadde ogamba ali mu ntalo z'abakazi ne wano wetutuuse eggwanga lifugika nga lirimu okubuzaabuzibwa kwa maanyi eggwanga bwe lirimu okubuzaabuza kwa maanyi lifugika kiringa eggwanga lirimu abatamiivu bangi lifugika kuba kati Bujingo ekimuyombya ne Jesca ki alumba mukyala we lwaki amulumba lwaki alumba mukazi ensonga zaaki ekimanyi ku generation ya Bujingo kwe kuvudde kuvuma abasumba mu lwatu ennyo okulwanaganira ddala mu lujjudde oli nayima ku kituuti n'agamba nti gundi gwe n'asinziira ku kituuti n'okuyima nakyo si kibi kale ekwala mu Bible etusoma Katonda n'ayima mu ggulu n'asinziira kyekimu eyawandiika ali Katonda abagiwandiika kyoga be baali gumbi naye kale kakati nti abasumba ku kituuti awatali na nsonyi awatali na kutya kwonna mulimu abaana mulimu abantu abakuze nzendo kambabuulire naddamu abavubuka lwaki ye musumba Jesca Kayanja lwaki ye alumba kiki bino bimukwatirako wa bino kwana ekyo kibuuzo bimukwatirako oli abuulira enjiri ye ono ali mu bya haji bwe kale omusumba Bujingo nze bumulaba nkaaba lwempulira abogera ku pasita wange oyo nkaaba iye kyekibukaabi pasita wange oyo mwagala nnyo ng'obulamu bwange bwonna njagala pasita Bujingo n'obulamu bwange bwonna naye enjiri olumu emukuba enjiri emukuba abulira enjiri nekimala nekimubaako newankubadde tokolanga bwenkola kolanga bweŋŋambye naye abulira bambi enjiri nekimubaako kuba yabuuliriranga abantu banaye temugenda wabubu temuwerekera nisomba omwana agenda mumuwerekere wagirira ku mudaala gwe kiki kutwali bali abaana be bali bweru basogoli buli kino naye ye batuuka ogenda mu kooti luli musango gwa Bayibuli yagenda n'abantu nagamba ne gavumenti gye tulimu erese emirembe mukama wange kubanga buli kimu sakita nnungi yomu yagambye mbu abaana babasiyaga tebalina babalopa ne bagenda police ne bagenda police ne bagenda parliament ne bagenda police tewali ayinza bayamba kitegeeza sakita nfu sekita gyawolereza kitegeeza ki entalo z'emyoyo mulwana ntalo za mubiri ez'emyoyo mwazivaako abasumba tebalina na kunywa amazzi nga beetegese yo mulaba mbameka ku TV ya Bujingo lebaka ng'ataddeko enjiri z'abasumba mmeka e Uganda oba tebajja wangi oba tebagendayo mu ggwanga lyonna bawala na Bujingo kale olabako abasumba ba mirundi emeka abalangirako nti tulina overnight kwebali ntero bbala basa mpaaba naye yaliko yavaako w'entebe mutebi Pastor Aaron are you sure kyekyamujja bya mukazi Teddy okay ndozaga tebangatira muti nange sinakanzirimu manyo amafuta gatapinga wange bwadduka aba abakozi be bonna
ino embaga zisasise zivu waliwo no embaga eregeno bbeerawo netabaawo yali egenda beera kuva lavanda hotel lavanda waliwo eyaŋŋambye nti waliwo mbu abaana abeereyo mu situti ne babyeyogeza mwere yali agenda okukola embaga mubamuwa sente akiveemu abaana babeera ku bikutu egyo nakuba waliwo yalabe programu eyo n'akampeereza nagamba wamala okimanyi mbu yali agenda okukola embaga waliwo eyamuyita amazima embaga yali olwa 6 bagisazaamu lwa 5 saa 12 ez'olweggulo nagambye na buli kati omukazi tafumbirwanga naye nga bo bayawuka ate bakyali bonna da kwolwo twaba n'okwanjula bulungi n'ebintu tubitwala embaga yankya n'emmere efumbiddwa bali bagenda baga tera full gospel waliwo ne bagiweereza saa nga 3 ez'ekiro bane tetukyazze ku makya ekkanisa yeweereza omugole tetukyazze mu kyaki tugatta kati gwebe tobimanyi nze waliwo yaŋŋambye nti omugole yasasulwa yaweebwa sente zonna ze yali ataddemu ne bamugamba sente zibadde mmeka obadde obimanyi ebyo gwade tobimanyi embaga giveemu nga mukozi waawe eyamuyita n'amugamba mbu mukyala wa muntu omu era munene nnyo mu ggwanga lino Uganda era omuntu oyo etalinnyikamu abamuwawaabidde bonna abazze bamulinnya abazze bamugira bamwogerako n'omu ali mu kkomera kati Mabirizi ali mu kkomera Mabirizi bakyamusibye so oyo naawe genda senga Mabirizi bakyamusibye Mabirizi bakyamusibye naye oli ate Segirinya ali mu kkomera kusukuma emboozi oli yazze mu inbox olalayo programu eyo najja naga nti omukyala w'omukulu oyo yajja n'amugamba etukusaawo tuye sente z'otadde mu mbaga ye ekyembaga naliwo ne keeki twagirya twagijjayo ku mukolo naye bino tewabimanya abogerezi saabimanya oli yazze mu inbox nga wamala munange Fadi byayogerako bituufu ne mubuuza kiki lwaki baamu embaga lwaki baagiremesa nampana nti embaga eyo baali batya oli gwe yali agenda okuwasa yali close nnyo n'omukulu eno famire y'omukulu nga balowooza mukulu ono ayinza otuuka mu maaso n'akola ki n'atuvaamu inbox njina wani omwana nga mubuuza olwo baakikola batya nga bamubuuza mukulu sente meka z'otaddemu embaga yali ya mukozi wa Soroti Sebo ye yayiika kayanjule kalimu era mwagenda bulungi era mpeza mesenga nti eyo na mwagenda ajikweza naye yali mukozi wa Soroti owaye yaŋŋambye erinnya yesiryogera sigira nako naye yaŋŋambye nti omukulu yaweebwa sente n'ezaasukkamu embaga yereme kubaawo ate yaliyo oba nange ngende mmanja akasente kange kubanga nange nali nasonda obadde tebimanyanga simanyi nti bamuwa n'akasente babiwa sente embaga ereme kubaawo kakati bali babeera mu saluuni beekejja omukyala yeekejja naye amazima embaga yo nagitegeera bali mu kufuuka embaga yafa omukyala amaze n'okugira omwogezi yalimba baali janti zonto ojja mufuna kuwa emboozi embaga nefa kyali mu kyaki tekisikira banga kati gwe emboozi wale togimanyi omwami bamuwa sente ayiweeyo era famire eri ne kati yeebuuza kiki ekyaliwo n'essaawa eno tebakitegeera mpulira omuwala yavaako okwesooka n'amala ebbanga takitegeera nga zolo kati tekitegeeza omusajja otuuka kiro tetukyazze ogamba bannange kiki nakoze eki kiki banaye abasumba musabirenga abaana babannammwe nnyo naye oba okimanyi nti amafuta go ga dizero oba gegasembi oyiro bambi galongoosi
generation muri mu kugitta nze ramba nange siwagira mwana ali kukuba utebizina lombo abulira njiri abana basusse okuba obungi bawuza babulira njiri nenga omubuuza kati obulira njiri bw'oba toli mubulira njiri okola mulimu ki katagulina generation muri kugitta wali abana babulira njiri nenga alina omulimu ne wali abana ngaje agamba njabulira bantu tegere bulungi tetubagana ku sinza katonda tetubagana kubulira njiri bulira njiri wala njibulira yes na ye rent ogena musasuzaki abana bagenda so bawoza mukama akugabirira Bible enjini yega nti okukkiriza okutaliko bikolwa kufu ate Bible yegamba nti nawange emikisa emirimu gy'emikono gyammwe kati tokola okera kugundi boba ino omulimu tetukuganya oyinza kanti nze nkola mpaka sawa 10 ngenda vayo 11 ngende kukubumbulira enjiri yange naye gwe mande singa olwala enjiri nesigale kuletera sente n'abantu n'abasumba abasabisa abantu kuva ku macha kati waliwo amakanisa ate katize ne pastor Bujingo nenyini enjiri ya mukuba yawozanga abasumba be Uganda mukola service 10 olunaku nokola ku sawe negwa 3 neva ku 3 negwa 6 neva ku 6 negwa 8 neva ku 8 negwa 10 wonna oli mukusoloza sente osibya ya abantu babuza musumba yennyini Bujingo service yeteri service yaliyo de saa 6 etandika ku macha egwa mmeka 10 yikanani anti lunaku lumusibuli lunaku atayina lanchawa abantu bajja buzizi ne bawuliriza ne ku radio bajja buzizi lanchawa atayina lanchawa ajina etandika sameka batandikira mbujulizi sawa 4 omuntu aba amaze okukola beda mbujulizi ne badda mu kuyimba binta sesa ne batandika sawa ziri mukaawo simukaaga kitundu zigenda mu 7 Bujingo nalinye ekituuti netsoke tudde wali bano kiche kibalwanya kiki lwaki beekuba kiki nza singa abantu kati Jesca yalwanira Teddy awoza alwanira Teddy ali timu Teddy ekyo tukimanyi Teddy Bujingo amukyala amunenya nti gamba omwami alabirira abaana gamba omwami akole ki gamba omwami oli mu mali ya mukazi ebyo nzikanya naye sikanya na musajja yenna kawe yatuberekiriye sikanya na muvubuka musajja nazaala mu mukyala oba mu mukyala yabafuse mukyala n'atamwa buyambya kituufu ekyo nedda kifu tetukanya nakyo era wabeera nga musumba Bujingo takikola kikyamu kibi nnyo abatagwanidde nakubeera mu bantu ate nze sikanya musajja yenna azala mwana n'amukyawa kibi era tukivumirira era bw'abeera nga kuba omusumba alina kubeera ki kyakulabirako naye bw'abeera nga ge mazima bwe kibeera nga ge mazima nga tabalabirira musumba Jesca mutuufu naye olulimi gwalina obuyambi yayogera tikikola ki sibufuna so sikumwogerera nti kati kikusukka oddukira waani lubale w'omulamu tasamirirwa osobola nze nsobola okusirika eno nga gwayogera yokka yinza okuba sina buyambi nenga wamala mpaka kuyano nga nti baawo omugagga oba mukazi w'omugagga kakitakwa tampa nekyandigwanda ebintu bino okutuuka ku kituuti pastor Jesca kuba omukyala byatandikirawa yomu ku bakyala baba ebintu bya Bujingo byatandikirawa nakona emboozi byatandika ku kituuti wali tuli ku kituuti lwaza banaye yagiyitambwa eki dolini eno gyotula ku kituuti ne maama we bali baga kunzita pulipoti twala ttaka kodi we yatandikira ddala cause twali basante so pastor Jesca okubeeta ku kituuti tomuwakanya naye byatandika bino bya ku bituuti fabo ku kituuti twafukanga ndiga ate tuli ndiga enewe engalo era obalaba mu kilipu za pastor Bujingo bonna bakuba engalo bavumye bakoze kine bakuba engalo zino endiga lwaki oyaniriza okuvuma nze kino kankyogera ano ndi mulokole nenaku zino munange nfukamira mu kisenge kyange nensaba Katonda amachachi gye gali amachachi gakyaliyo gende wattomu kozi kanisa y'abazadde bange
eyokuba tesobola kunfera tesobola kukola kitesobola kuvuma bazale balina kanisa no ekkanisa nti newe tubeera wano tusobola okitegeera kyeŋŋamba si ekizimbe naye bazadde bantu tasobola kuvaayo mu lujjudde bavume bawemule bakole bino byonna bye tuliko bya kitumbaavu because nagamba nti eggwanga kasita bintu bibiri bifa eggwanga liba wansi abannaddiini n'amawulire bwe gafa eggwanga liba mu katyabaga kati munaddiini ye muntu yeesigika munaddiini gw'ogenda oluduusa oteresa ekiraamo kyo naye munaddiini kye wano gw'oteresa ekiraamo kyo kati n'omugaa kino ekyapa kitereke ono ayogerera munne oli musiyazi babanga musiyazi ng'olina obujulizi muwaabire okitegedde ng'ono bwe yava n'agamba nti abasumba balina entaana muki mu makyaki ono munne n'amugamba boba ogina obujulizi muwaabire noono boba omanyi olina obujulizi bw'abasiyazi tetudifendinga abasiyazi anti akugambye ne bw'anaagenda ku poliisi bali kati yalina kapasite yatuula ne muwoozi era ne ku bituuti kati ayogera muhoozi yajjo okitegedde kireza yenga ye project muhoozi alina obuyambi muhoozi kamanda akulira ejjiri oku ttaka okitegedde gamba muhoozi agambe ku taata kyanga wotukire wa muhoozi ne wataata otuuka mugende musibe Kayanja baba musiyazi ngo obujulizi we buli oba oyogerako byogere kubanga munnabyabufuzi bava nayogera ku kintu omukuba nti kino weekiri omukuba aina alaga nti government nnungi nnyo ebyokwenda bw'obanga tolina woyinza kuwaaba pasa Bujingo bw'oba tolina woyinza kuwaaba mu gavumenti eno kusiba Kayanja nga musiyazi lwaki oŋŋamba nti sekita za gavumenti nnamu abaana bavumira mu bibuga ne mu makomera Bujingo yali alese omwana ku kitundu naga nti Kayanja yankwata nzuno nvunze obanga bali mu ddwaliro alina abaana bali mu kujjanja anaabaleeta wangi anaabaleeta alinda ki ye musumba alinda ki ekituuti kiki mulekerawo tufuula ffe abantu ababawulirize embwa ffe tujja lwanjiri njigiza Katonda kyesimanyika bwe byolaba mu nsi nange byendaba kati oŋŋamba byaki kati nse nkyawo omuntu wambuzaabuza nze nabagoba kati ngende ewa Bujinga yagamba nti banete ffe tetwekala akasambo olwokuba ebintu bingi naffe tusaba Katonda atwongeze omusaala akukwongereze muki bannaye yo mulimu gwa pasita Bujingo mulimu ki mubulizi wanjiri ogwo mulimu akola ku Soroti ayina program bagita batya kozi nsingi ayina n'endala kati kya kigaalo naye mukazi wale sikimanyi Pasita Bujingo omukazi ali mu kya kigaalo ensonga zino ze twogerako nina program gye nalaba ku channel 44 eya marriage now entandika gye yatandikamu ng'ebintu bya Bujingo bitabusawo ne mukyala we neŋŋamba eprogramu eno tebadde Pasita Bujingo atandise okwekuba so Pasita Bujingo kyekizibu kyonna twali tumusibiddeko olukoba nga Mukama amutumye mu kibuga tetwamanya abasumba balina nnyo oluzungu omuntu wa wansi batono nnyo abasabirayo kitegedde kati bano abasumba babuulira mu Luganda betukola ki betulinga abantu bawansi nga ndinga nze pulezidenti w'abantu bawansi abantu bange bagenda nnyo mbasumba b'Oluganda kitegedde kakati ate bano abasumba oluzungu abantu bawansi tebagendayo nnyo kubanga olulimi tuyinza sanga nnyo baboda bangi nga bali wa Kayanja oba mu watoto kubanga luzungu ojja basanga batomu ba wa Kayanja wa Kakande oba wani wa Bujingo basenyonga oluzungu abantu balutegeera ne watoto ekubako bweti nebooga tekubwako bantu babulijwa wansi okitegedde ekubwako abaana bagendayo nga bambadde galubindi kitegedde olugero bambadde lwesatu kanaana naye kati omuntu asoma mu nyumba y'emitwalo 6 tayinza agenda mu kusabira mu watoto si mu bubi sivoola naye nga oluzungu bataluwulya bulungi naddala baboda mulimu atabuwulya baluzungu kitegedde nga omutembeeyi ayagala kyamagero ate mu watoto tebanola nnyo byamagero kitegedde kakati ayagala bano basabira byamagero ndi mutembeeyi njava mu butembeeyi nene kino tukyebuuza lwaki ebyenzikiriza ennaku zino abantu balwanya abasiraamu eri bali mu kugira gavumenti
ngato birwisa government byonna ebisse system zonna government ezisse zonna government ezisse zonna nebyenjigiriza banadini tasobola kuvaona ayimira bwaddaga banne kino kikyamu mu nsi kino kikyamu tasobola tedi Kompuliano Kizitolwanga yavangayo Kompuliano Kizitolwanga Sprian yavangayo nayogera nono musodokise yafa omugenzi Kizito yona Lwanga abasumba babalokole de musumba mutono nnyo nisewada enzo vava bwati yera agira agamba banna njogedde naye munsonyo sogedde kinene pasasera dolu mawulire enjiri nayogera nayogera okukiza kyogedde kyogedde nayogera teri bagenda mu state house lunaku naye teri yali agamba ne President Museveni okujja okusabira eggwanga tujja tulisabira naye abaana abafudde abaana abali mu makomera ani yatta abaana bano lwaki tasibwa ate nga n'omukisa bagwina n'essaawa eno Pastor Kayanja bwakubira President Museveni essimu agikwata bwakubira Janet Museveni essimu bonna abasumba aboolaba Pastor Bujingo Pastor Senyonga Pastor Kakande Pastor Kayanja Tom abantu abasabira mu makyaki gammwe bayina abaana baabwe abaafa lwaki mwabasumba bannaddiini sijja kukikuteeka kwalokoleboka bannaddiini abasumba kuba boogera bannaddiini ab'ekibuli amazima gye buvuddeko bannaddiini abasinga odi Kampala mubajje gwe ate tontabula ete amanya amataka g'abasiraamu agatundibwa tontabula nkukuba gundi karabaita kagufurana aza mugafaru tontabula banadini abaana bali mukufiira ku mazzi ku nnyanja beba batwalayo bavuba amagye gabakuba nibakwata omwana ne bamusiba bagenda kusira emyezi 6 abadde ne family esigaddewa lwaki government egamba bannange obutimba tubuweze bwe tuba tubuweze waliwo obutimba bw'okwewola obukulu obw'ebyennyanja ebikulu waliwo mission ki bannaddiini musirise mulinga abatadde agandazi mu kamwa nze nga nsira mu makyaki gammwe bamubyogera omanyi otya nti DSTV zaabwe zaggwako nga tebabiraba ki mwe mulowooza musumba baani omunaddiini yandibadde asumba nnyo omuntu oyo omunaku omuntu ajja katonda ye bba wa Namuwandu katonda ye taata wa mulekwa katonda ye maama woyo atalina maama katonda ye taata woyo atalina taata mwe bannaddiini abakiikirira abagwa mu kiti ekyo muli baani muli babulooka wali omunaddiini avuga emmotoka etakka wansi wa miliyoni avuga emmotoka ekawansi wa miliyoni 3 abo abanene betuulire ennyaabo wali omunaddiini avuga mbayo omusumba wano avuga emmotoka ekawansi wa miliyoni 3 genda olabe ku byalo ke basula bazimbyako amasomero ameka ne baga nti abaana bamwe basome ebitabo mugenda bisangawo school fees kale muletenga omutwalo kusasula abasomesa Bugembe kozi yazimbye ku ddwaliro amalwaliro musajja watto at least Bugembe ngokisegedde naye akyali muvubuka oyo kale naye ate bali beyandirabidde ate oyinza osanga akikola lwa buyimbi ng'enkyajja omusanga yesimbyewo naye yo tumusiimeko nti at least enansana eddwaliro gyeriri naye mwe bannaddiini kiki lwaki katonda tabatta kanaawe lwaki nedda nakula omusajja gwe yita Kasirye eggwanga yajjanga ewaffe yakwatanga dabo kabini nagiteekako amalagala lumone wa sooti Kasirye eggwanga yamuleeta ewaffe ng'ekyali mmere tebanagikutula nga ndaba yajja n'amalagala ne muwogo nejja naga boss taata wange bamutanga boss tusimbe gundi wange ne mugenda mu nnimiro fene tuwanulanga fene Kasirye eggwanga wagenda otwala ku mmotoka ye n'embwaye ne basibanga ne bakulu bange kubaffe twalinga bato bakulu bange bawadde bakisuule nga bali mu nnimiro bali mu kusimba muwogo oyo n'amala n'ebikata babitemye edda Kasirye eggwanga n'akomawo kukoola enjiri ekulakulanya n'akomawo n'akola naye nga tabiwadde ffeffeka ng'abuwadde gombolola namana njangira kwa wiche jangira kwa kugombala yejiri ekyo gyomanyi no yemaseke eno yali kitutuma eno yenakakenke eno yekamusenene eno yemisozi usegedde nakoma muwogo ngaakuzaga boss monde mutunde ne muwogo osomesemu abana munsimbire mu wangi
nenga tamuliddeko mwabasumba mutuyamba mukaseera ak'ebyenfuna nga bitabanguse bikola bitya byonna bo bagenda mu State House ne babaweereza omutitimbe state munaddiini government yabakwata nti balina n'emmundu ezibakuuma kitegeeza ki Musumba Kayanja nga najja wa la kwantuyinza no bayinza no munaddiini tatuukikako banaddiini so munaddiini omulabako wetaaga appointment kakati Katonda bwe mbaso okunyonya appointment ku muntu ayinza okuconnectinga Katonda waliwo ngamba Obi wange yangamba waliwo omwe yali asabye selfie munaddiini n'amugana ate wali buzibu naye abasecurity bali bamuganye naye bamugamba munaddiini oyo munene nnyo n'amugamba atofaayo ogetubyako kwa selfie naye saako mask yo naye n'omukka tosagira bwoti omukka agusibe selfie nga atya covid banaddiini ebifaananyi bye eggwanga lyaffe muliswaza muli ku gatuuti mubuulira muli gatuuti tebikyali bituuti ezo kwe bayita kati ne beevumira okwo abantu ne basiba nga bawuliriza enjiri nimwe ne mudda mu bintu birala mbu Suzani wamma mukakati ali mu kifuba kyo lwaki ebyo tobimugambire wakati nkwagala ku kituuti lwaki tobimugambire wakati nkwagala Kazimba Mugalu yakabigamba atya mukazi we Seka Kasimu na Kibingo jjajja Busiramu wakamulaba batya bwe bityo sipuli mufti wegundi w'ekibuli kuba gwe tulinawo si aliwo ye sipuli mufti ono batiye bate kikomeko aliwo kati wanjovu wanjovu kojja wange osegedde kiki kusumba wano ate obeera oyenjera bwenjezi ku nnyonyi kati olw'okuba toli ku mulimu obudde bonna osobola okunyoyogera omuwala ku nnyonyi ne bakuba engalo kati nze nkitwale ki naze kusaba nsabye ekyekyo n'engalo bakubye nfo gy'okkabirira bandoga ntaddeko ebigundi oli ku biki ebyo ebyenfuna bidobonkanye abaana bali awaka temwogera na ku baana bafunye embuto bwaka temwogera ku masomero gali bubi government egateekemu service temwogera ku malwaliro government egateekemu service banaddiini banne mutuyamba ki banaddiini mutuya singa mulwala oluwere obusungu bungi obwo singa mufuna olutikoti keno mu nkowa yonna ne mufuna n'amakira vi n'amayute nga temukyatuula obugundi bogere n'obusuko tebakyakyuka mbwa zafadda tebakyakyuka mpulira obusungu w'amaanyi nnyo generation ejja bannange ekikola ensi gy'emiti emiti egijja mugiwadde ki lwaki mulowooza nti no omunayuganda okubaawo okuba n'omulimu kati Uganda gwina kuba gwa byabufuzi aga kumanya enjiri gye tubawadde abaana tubawadde enjiri kyekagwa atagiraba kanji kuteereko wa mwerabira nnyo enjiri bba abaana tugibawadde naye abaana tebagigobera njagala gikuzannyira wano enjiri gwe togiwuliriza buwuliriza naye nga munaddiini muli awo You will never have the peace as long as you are in the property of someone else's home. We don't see the peace as you put on those weaves. Peace is not about your makeup. No. You may katujje katukomewo kati nga mpulira ebyo Uganda y'enkya.